Oguno yazze n'agamba nti no box eri emu esobola okuba isolated naye zino endala ziri intact. Ne bamuwakanya n'agamba no tugenda kulangirira. Kiraya nti wa muyizi owa Nuupu n'agamba bino bye bibakola si by'amateeka tugende tuwakanye proceeding era byonna ebyagenzeeyo mu maaso tebaabaddewo. Likodi ye yakoze kwe kubalirwa abulwa constituency ennaku 3 nga returning officers akozesa bano abakooti kiraka. Weewaayo okukola ekintu ekyo olina okukikola nga tuvudde naye wedde avaawo n'akomawo n'atandika okunyonyola lwaki agenda nakyo mu maaso nga bazuuseewo ezabadde zirabika nga irregularities ezaddala. Tukwaniriza ku Tegusula Live. Nze Innocent Tegusula tukyaziza mwami Lubwama. Mwami Lubwama tukwaniriza nnyo sebo. Bitambula bitya? Bitambula livansi ebimu bigenda mu maaso. Yes sir. Abatulaba ku Tegusula Live lamusizaako nnyo. Ndi munnamawulire aluddewo naye sikyali munnamawulire alipootinga mutuntu bunene. Ngenda mu keesi ennene ddala eri high profile. Okusinga ntunuulira amawulire agali emabega w'amawulire nga nkozesa Third Eye Media Center Registered Company. Eno yatandika okuvujjirirwa Parliament y'e10 nga nkolera ku program nga bagiyita Singa Ggwe Mulamuzi. Nanoonyereza ku misango egitafunye bwenkanya mu kooti, mu bitongole, mu poliisi, mu magye biki. Nekanga emyaka 5 Parliament gye yanvujjirira nga okusinga nfunye bizibu bya ttaka n'emisango egy'enjawulo n'egy'ebyobufuzi. Era mu kaseera kano nkyakolera ddala ku bintu ebyo naye nga kati mbikolera okusinga noonyereza ne mbiteeka we bigwa. Oba mu kooti za bulijjo oba nembeera mukwano gwa kooti nibaga wano waliwo ekyakyama oluusi bakitwala. Amicus Chuli. Oba ne mbiteeka kesi weba nga ya fire brigade litika talina sente ne muteeka ewajja ne Moses tukyamuzi oba bagiteekawo nga alternative ku bantu abatalina sente ateekola nga fire brigade terimu mu session yawummudde. So alina ensonga ku ezo mbeera ku ssimu yange 07 08 702 164 eteri ku WhatsApp. Ya WhatsApp eri ku 0772 455 291. Mu bizibu byenkolako temuli kugaba mirimu, temuli kugamba nti ngambira minisita mpeyo ssente ndi muwavu, ebyo weetuukirayo weetuukize. Naye omulimu bwe guntomera ngugamba public. Nga biseera ebyo nga bwe tuli mu muggalo waliwo aba-Egypt babiri baali baagala ababazze abalungi abalina ebibajja ebirungi babitunda China babatwale ku kyeyo emyaka 2 kitegeeza olina kulekawo makaago n'ogenda abo bo wena balangako ku programu yo 7 bayitamu nga balinze kubeera kufuna feedback ebirala tebabisiimye ebibajje. So waliwo ebifo 3 ababyagala kweze namba bamukola ki waliwo kanso Musoke Nsubu gabeera mu US yakutumidde. Amina sir. Akola nnyo analysis. Okay. Musango no ye yagambye singa abadde lawyer yadde ne venue ezirekayo na mmeri. Okay. Yes sir. Ndoza tandikirawo. Mbadde ono ninzijukira. Tuyiseewo kano kangu nnyo. Alan Kasujja. Okumula ndanga director wa Media Center. Tumujjukira badde wano akoleddeko ndoza ku Radio 1 ageze ku BBC yonkuba namawulire twenyumirizaamu turepresent nze tumujjukira nnyo mu presidential debate ayabuza Dr. Kanobe Kiza Besigye nti okimye eki wano wagambye togenda kujja mu debate ate okimye eki ekintu ekyawaawaza nnyo amatu g'abantu bateeka ti modulate ogamba oti omusajja azze ku debate n'omugoba mu ngoba bwetyo. Yalondeddwa okubeera director wa Media Center nga asikira omukulu Ofono Pondo. Alan Kasujja ndowooza ekyeyakikooye nakomawo awaka East and West. Home is the best. Mbadde nkola nnyo interaction naye nga bali n'omugenzi Shakasali. Naye we nali mu US nga nsoma Missouri University saamulabako
naye we nakomawo nate namuwulira mu Bungereza. So ebintu byabadde abikola ng'agezaako nnyo okubeera accurate. Bw'aba talina kyalina yakubuuza oluusi n'akubuuza ow'amawulire asinga okukimanya. So aba akomyewo okukolera waka ali mu ofiisi ntuufu si mupya mu mawulire. Bw'aba nga alina exposure ennene oyo ajja kukola bw'anaaba ayagadde okukola. Nga tumaliza ku media center. Media center n'ogiraba otya nti ng'oggyeko aboogezi b'ebitongole ebyekuumaddembe ng'amagye, poliisi n'ebirala tuba tubiwulira. Media center neerina bukuŋŋaanya mawulire gonna ga gavumenti n'ekola etya? Omulimu gwayo sigutegeerera ddala. Omulimu gwayo buli muntu alina kyayagala okugamba public. Y'emu ku platform gy'oyitako nti bakuwa emizindalo gya bwereere, ebikola bya bwereere, entebe za bwereere, oba nga oyagala byabakama tayagadde kuyita eri bantu basobola okujjaawo, ekitongole kyonna basobola okujjaawo, naye ng'esinga kukozesebwa bitongole bya gavumenti okuba nga ekola ki. Baali baagala ebeere ng'ekontrolinga n'amawulire ne birema, nga bwe baagala niju bagikontrolinga ne birema. Ujja neegezaako okubeera independent paka nayo webadde genda ng'emiribwa gavumenti. Naddala gavumenti bwe yatandika okuyingira mu kulonda kw'aba pulezidenti baayo. Tugende butereevu e Masaka, kigambo kiyitibwa recount. Recount eragiddwa nnyo abalamuzi bonna nga baddamu okola recount ne basanga ng'obubokisi bumenye tekolebwa ekomaawo. Omulamuzi Albert Asiimwe eyo embeera yagivuddeko n'agamba wadde waliwo obumenyese tugendagendera mu maaso tububalire ddala. Actually teyakomye kubala bubokisi buli bwogerwako, yaddiddemu ddala akalulu konna n'afuukira ddala byabakama kubanga ate awo weyamenyedde rekodi. Wali ogamba nti tugenda kubala buli bwokka obubokisi bw'ogamba tobutegeera. Yazzeemu n'abala kamu paka 5.5 okakkana na mmere yali amegeddwa mu kaasooka. Bageze okuddamu okubala mu gwokubiri nga nammere owa NRM awangudde. Omulamuzi oyo Chief Magistrate Masaka ate omusango gwa nammere si gwasoose okukwatako. Yakwata ku gwa Honorable Sewungu ne munne n'asanga nga boxes Semakula zimenyeddwa n'agaasijjako terinzikiriza n'akwata ku gwokubiri. Oguno yazze n'agamba nti eno box eri emu esobola okuba isolated naye zino endala ziri intact. Ne bamuwakanya n'agamba no tugenda kulangirira. Kiraya nti wa muyizi owa Nuupu n'agamba bino bye bakola si bya mateeka, tugende tuwakanye proceeding. Era byonna ebyagenzeeyo mu maaso tebaabaddewo. Rekodi yakoze kwe kubalirwa abulu wa constituency ennaku 3 nga returning officers akozesa bano abakooti kiraka. Weewaayo okukola ekintu ekyo olina okukikola nga tubudde. Naye wedde avaawo n'akomawo n'atandika okunyonyola lwaki agenda nakyo mu maaso nga bazuuseewo ezabadde zirabika nga irregularities eza ddala. Kuba ku box emu basanzeewo nga eyasamye siiruku eri naye eyasamye ekintu kyonna kiyitawo bakiyingiramu. Box endala basanze eri completely empty, endala ne basanga nga eri empty naye ng'erimu ebipapula ebitali bukonge bwa kulonda. Kati ekyasinze okuleetera ddala ate obuzibu kwe kusanga awamu nga byala foomu omulamuzi zaakutte ne ba agents kuba baabaddewo nga nammere alina obululu 909 nga obuli mu box buli 146. How do you account for that? Ekyo nga kyongera okulaga nti nammere yabbiddwa n'akataga kubanga alina 909 ate obuli mu kabokisi 144. Okusinziira ku mulamuzi yabbiddwa ekintu kyonna kisobola okuba nga kyayingidde mu boxes wakati awo. Ekyokubiri wabaddewo polling station endala 3 era nga asingako obululu. Kati ogenda okutaalinga obululu bwonna
nga businga obwalondebwa ku lunaku olwo balonda pulezidenti bungi naye nga station eri emu n'obwalangirirwa returning officer ono yasooka okulangirira bamale bamugobe nga bulala. Kakati irregularity endala timwabaddemu ba orders ezirabika president yataddeko order ku kalulu ako. Yes, nekabeera amplified, order ye nebeera amplified ne minister wa microfinance Haruna Kasolo nebeera amplified ne RDC ow'ekitundu deputy RDC ne ba assistant be babiri. RDC kati balina ba assistants. Kakati bw'ojjako ekyo bwagenda okulangirira tewabaddewo representative wa opponent n'omu nenga yayitiddwa yes baaliwo mu ntandikwa bw'amala okuga nti agenda kulangirira yadde waliwo bokisi egize kati ekibuuzo kiri nti security eya EC representative bayogedde ki kubula kwongerera mu kabokisi ezazze nga teziriimu bululu nga ziri bokisi esooka ng'erimu obululu tikiti n'omuntu omu diara fomu ezo yazijjeewa diara bokisi etabadde mu bululu yakimye eki mu stowa ya EC badde bakuuma ki nga bokisi enkalu kuba tekikola sensi kuuma bokisi enkalu yabadde nnene okumanya yabadde nnene ne wabaddewo ne standby security efulumya omulamuzi nga yakamala okugawa certificate. Kakati obuzibu bwe yeetaddemu kubanga kooti eyo mu mateeka tekola president tewaliwo wajja mu kooti court of record bakirekawo n'okikonfamingira ku high court eyo kuba president naye kati kino tukyali mu mboozi era yabagambye edde nangidde mulina eddembe okukola ki okugenda mu kooti mukizoke kati ye yakivuddemu naye ate asigadde ali ku defensive yennyonnyolako lwaki nakoze kino lwaki dakoze kino ekitali kya bulijjo ku mulamuzi tekiriiyo. Omulamuzi bw'amala okusala ebibyo ebikomaawo si mwogezi wa judiciary kati yandibadde ayogera ye wa judiciary nti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti naye yeetaddeko enziro egenda okubeera mu future ye eya service mu judiciary either embi oba emukomye awantu watateekwa kukoma. olina waliwo oyogedde ku obubokisi bwe baasanze nga obululu bwonna bwa Nammere kirina obuzibu ekyo nnyo butya singa abantu bonna basalawo okulonda mwami Lubwama obuzibu buliwa? Kyandirabikidde mu kulangirira okwasooka naye tekyaliyo nti balonda Nammere ne bamalako nga yekka naye nnyini akimanyi Nammere yabufuna. Ekyokubiri buno obulina candidates babadde bana bonna nga balina ezigamba 99 mu Samaria kyeyase nayongerako kuweza 164 n'abuteeka mu naga nti nkutonedde buubwo. Ekyokusatu omulamuzi si y'omu ku babadde bakuuma obululu obuki ennaku ezo 3 eki yadde okugenda neyeebaka n'akomawo n'asangawo abakuumi babadde commanded by who enkeera waddira nawano weyaviiriddengawo n'aleka polling station ng'eri awo kyeki ekyabaddewo. Bano basitaafu be tebalina capacity eziyiza kintu kyonna kugenda mu maaso. Nawano waliwo agent candidate gwe yeebazizza eyabadde owokuna naga nti oyo mwebaza nnyo kuba ennaku zetusuze ne tusiiba wano 3 tavuddeewokko ye ate ye yavwawokko yadde oli yasemye naye yakuumya akalulu kaako akatono 15 plus n'omuti n'afunayo 6 Nammere naye n'afunayo n'atoolwako ku results ezazzeemu okubalibwa ng'alimu 210. Kakati frankly speaking kesi zendabyeko ng'ozeeyo ku ya Erimangoma ne Winnie Byanyima embalala waliwo incident efaanaganako neyo naye omulamuzi yali
technical nnyo Kibuuka Musoke professional n'akikola nga bwe yakikola. Omusango omulala ogwali mu recount giri mingi nno ku MP ogwa Singi Katongole Pamida babubala tewaliwo box nnene ne buddamu nabalako obululu bwa Sserunjogi ne Nyakana ku City Hall twabutandika ssaawa 2 ntumala 11 nga waliwo enjawulo ya bululu 3 era ko yawangulira naye nga waliwo obubbi ne baga nti tubbi ekimala kati tumulekere obwo ne batamanya nti tebabaze kibabbye gundi Sserunjogi n'afugira ku bululu 3. Ekirala likawunti mu high court zitera kukolebwa nga waliwo magini etasukka 5 eno yabadde 2 2,500 2,300 nga bali mu 10 zabadde 2 emisale. So eyo yabadde issue yokka agisindika mu kooti eddako. Box emu yokka yadde emumala yadde bagamba nti yagiginowalize n'agiteeka eri. Senga ono ajja n'agamba nange nabadde n'obululu bwange nga bwonna bwange nga obwo bwabadde obwo. How do you answer that? So kyansezeza Nammere ne mukwano gwange mulabi wange council senior council Kibuuka Suuga yagamba nti yasobola okugutungirira naye tegutungirikika ng'atungirira mu high court okuwolereza obuwagizi bwa Nammere ng'agamba nti eno incident yabadde ntono nnyo ku box 133 zaagize naye tasobola kutungirira bululu bweyongeddemu nga mu boxes nga mu DR form tebuliiko naawe n'obuwandiika nti buzze nga wali tebwajja n'olaba mu box eyasamye bwoti naye n'ogirangirira n'olabamu obulala nga bugenda businganako n'olaba nga okubalako kusinze buli ng'ogasseeko invalid boxes. So ekyo mu Uganda kijja kuba nga kimenye likodi omusango ogwo gunaasigala nga buguli nga Asiimwe bwagusaze. Recounti entuufu yalikwatibwa ate oba nagwoverturninga future ya Asiimwe tejja kuba nnungi. Tajja kuddamu ku handling election petitions munkajaga nti oyo yakola kiri ne bakyoverturninga tetumukkiriza kati ajja kubeera awo ku balance ey'ekitongole ekiramuzi ekirina obuzibu. Pozi ajja kugenda ku misango gino emira kuba President bwe yadde agenda mu lukuŋŋaana olw'omwaka olw'abajulizi n'abaga nti emisango mulina mingi musale amagezi mukole ki mujanguye. Nabo ne bamugamba tetusobola jjanguye tetulina bintu bitumala kututeeka mu stress kutugjako stress. Bakuleetera Chief Justice ono omupya Dr. Flavia Nvaire yalayiridde mu maka ga President so si mu State House nga alayidde avuunise Bayibuli. Yagambye nti ffe tulina trauma omuntu agenda nakuleetera omuntu gubatemudde amutemye entemye ofuife omusango ogwo ogenda okuguddayo weetaaga kulaba dokita naye nga ffe mwatwaisolati nga temutufaako ogenda okulaba nga omutwe guzoolese musango gwa sivunga musajja mugaye genda ku death sentence. Kati nabo balina ebizibu ebyabwe President byalina okuadressinga. Of course yabyadressingako abalamuzi abakulu yabayongeza ssente nyingi abavuddeko kati yabawa ssente nyingi waliwo ssente zebafuna paka lwebafa nga bakoze eki obutafaanana bitongole birala obutafaanana Parliament namasiga bana bo bali at least Kenya kuba nalabanga omugenzi gundi ng'akaaba taliisa n'abasirikale be n'abagoba kanyehambe naye okuva lwe bayongeza ssente afudde takyayomba. Chief Justice kati awummudde takyasobola kuyomba. Abaawummula bonna bakyali ku ssente ze bali okuva ku bawambuzi abakyali abalamu. So eryesiga Museveni aligezezaako mu area eyo kati bino ebyobujjanjabi bakaaba. Kati kyejja kumanya ekitongole ekiramuzi weekiri tulina ne EC yeekuma obubokisi obwo ng'omulamuzi tannaba kujja ne buli kaseera tusanga bumenye ani abumenye anti EC obuzibu bwerina
yo yennyini erinamu ba mafias. Ensonga lwaki olabye abantu babadikirereza unopposed nga tetunagenda bangi. Eno erikodi yabakama gyasinze okukola ki kati bamafia bajja ne batunula mu results zaabwe zotaddeyo nga candidate ne batemya ku muntu mu candidate munno ayina emisobi gyakoze wano bw'otuwayo akasente bwe kati saba recount oba saba oddemu otunule mu mpapula walaba kuza Sekikubo yali ataddeyo nga tamanyi nti gundi yalina obuyigiriza obulala obukyamu yabyogerako naye nga talina facts bamutemyako najjasaba fayiro agenda okulaba nga fayiro gyalina te isi tegikola si gyerina ate isi mu kulangirira gwoba olina facts egula nti mfe tukolera ku eno gye baatubulireyo tetukikola ki kati bayisizaamu abantu bangi ne bakoleramu irregularities nyingi. Waliwo ebukeddeya mu kulonda kwa 2021 waliwo omukyala wa mukungu eyo muyita Asia yavuganya na Anita Among yabakama nga ye presiding officer ate nga ye EC chairman namugamba talina gundi academic qualifications. Omukazi n'agamba zino bagenda okumulanga obudde bukoze eki buyise bwe yagenda mu kooti era EC yalwana nnyo okulaba nga bamufrustratinga court process ekole ki kati bwe yabeera so frustrated Amonge n'amanya nti oguddako ninakulaba before n'agenda n'amulabamu kagenda mubuuza okomawo guno ebyokulonda nabivuyako neevaayo baase abalala ne bajja bamuvuganya isi negamba nti abo si batuuze baabo tebali mu register naye nga bazaaliwo kitegeere oba yabateeka mu Sudaani naye bebukeddeya kati oyo n'akola ki kayebwa n'akoppa system yemu mukyala Anita Among Magogo n'akoppa system kati ne tufuna abantu abatafunye bwenkanya mu kulondwa kwabwe Makindye abantu 11 babajjamu ku bwammeeya tebamanyi kujuza form tebamanyi naye nga buvunaanyizibwa wa Electoral Commission okugamba abantu nti gino emikono bagireese banno ddayo no n'emirala waliwo ennaku 2 toyinza kubulwa nga bwe bakola nuuku nga baddiso bayingidde mu system yaabwe batiisiza abantu ku kyalo nti ovaamu ne beegaana ne babawa obudde ne bakola ki ne bakola kino kyabalema so eyo inability nayo ya isi nti teyina capacity yetengerera mu kaki mu kalulu kano wakyaliyo emisango mingi gijja okujja mingi mulirwana wange Judith ali ku kadi ya NRM yaŋŋamba baali balangirira gundi amalwadduke Shafik alwena n'atamuwadde declaration baali balangirira Nalukoola n'adduka emisinde tamuwadde declaration form nti naye yakola obwangu bwe bumu n'addira obululu bwe 107 n'amuwa muli ennyama nti ye n'amuwa 1,500 simanyi oyo bw'anaakisootinga yagamba DRA form zalina 107 ate manya gumu kasanvu ate oli wagumu kitundu sokoleke DRA form ze bwazigatta alina gumu kasanvu naye wali bamulaga ate gumu kitundu ate nga ogumu kasanvu baguwadde yennyama ezoono baziwoono ono ne baziwoono kati ekyo nakyo kiri awo obutuufu bwakyo bulina kugenda mu kooti kati kooti zino luli zaalina libate ewulira emisango olugenderere example ye ya Nambooze ne Reverend Bakaluba Mukasa bamusinga mu mwaka ogusooka ne bamuwa ne costs Nambooze n'ajulira mu Court of Appeal ne bamuwa costs n'amalayo emyaka 2 mu Parliament esatu n'ogwasooka n'ajulira n'amalayo omwaka omulala gumu n'amuwa costs mbuuza gundi Reverend njofunira wa okusaasanya costs ezo n'agamba ekibalo kiri bwe kiti costs za High Court nnene naye mu mwaka osigazaawo kinene ate eza Court of Appeal ntono eza Supreme Court ntono ddala kati emyaka 4 bw'obala costs nekyo gye mu Parliament minzaani egwa eddawuwo tosigala oliho nalewo ng'ofuna benefit kati
gundi judicial service weraba ekyo nega ndi kati kooti zonna zirina kukoma ku court of appeal misango gyonna ate ne bagiwa limiti emyezi butasukka 6 nga bwe bawadde guno ogwa Kasibante ennaku 45 luli zibadde nga 3 ne oyagambye nti mumpe leave noonye obujulizi time limit tugenda tulina guwulira ogw'omusango gw'ogulabamu ki Kasibante emitwalo gy'esatu yagenze mu kooti ne gundi yagendayo mbabazi naye at least ye yajjayo kimu yafunayo recommendations eza okulivinga amateeka naye guno omusango bajeti baali bagitaddewo nga basuubira nti Bobi Wine agenda kuwaaba bawine petition bagenda okulaba Bobi Wine aga nti nze siwaaba mu kooti etalina mazima kooti econtrolling president mbivuddeko ne bakulyetingayo Kasibante sente ezo baziri era bwe bagenze mu lusirika bagambye buli register alina okugenda mu lusiriko lw'ennaku esatu buli yenna okuggyako abali ku musango gwa president abo bagenda kuba absent naye ne waba register kati nibo ogenda ku register nzigala olw'omusango ki ogwo naye nga gugenda kuvaamu ki naye kimanyi nti emisango gyonna gibaddeyo petitions ogwa Kizza Besigye versus Museveni emirondozo 2 ogwa Mama Mbabazi ogwa Kyagulanyi gulinga obutaliiyo mu ggwanga ati gati abantu bategera sigulaba ku TV sigulaba mpapula za mulisi kuli ayigwogerako ate bo wennyini be bagukubira akadingidi abalamuzi justification ya sente ezo kuzikolera accountability zivuewo naye nga tewaliwo ggwanga kirigenda kukola ki kufunamu president yataddeyo affidavit isi neteekayo affidavit yes katemba kumanya nti waliwo fairness in fact guyambye president n'abampabira nawangula mu kalulu nempangula ne mu kooti mugamba nti nabba ne bampawabira n'ensinga nempangula omusango yes mu Supreme Court kati kigenda kuba ku record kyekika kyo tufuna naye tewali ggwanga kyerigenda kufuna okujjako okusaasaanya sente zaki z'abalamuzi otyo waliwo omuzijukidde waliwo omuliro ogwaka wano mukwano gwange ate ennyo bali mwezo Ronald Nsobo alinza okulayira ku bwa Lord Mayor yagenze wa Pastor Kayanja amusabire bwe yamaze omusabira wano nga waliwo Balugahale nga naye waali wano ebifaananyi ne biruma omuliro guli ku social media ku bali mwezo omuntu agenda kuwa pastor we kusaba bali mwezo mumanyi tubadde naye nakawansi badde nkulidde walimbuye nze omu ku bamentazi be mu byobufuzi era bwe yayingira kubwa oyajja n'avuganya ku bwa meya bwasooka mugambe besimbo ne mugambe namuwangula nalwana nnyo olutalo nezijjayo bwino ku ngambe bombi badendo Kalumba yabawangula bombiriri Kalumba yabawangula nenga mugambe naye ali mu race era tugenda mu kooti oyo omulamuzi yali ayigigi Faith Monda namugamba tewalekulira mu budde obwa engineer University namugjayo bali mweza nanga ngenda kujulira nemugamba tomala biseera bajja kononera sente zo zaki zabwere nonto patandis naye kyo bokola dayo ku ground era dayo ku ground yakomawo nawangula tinakomawo ne kuwa MP nawangula naye nagenda okuwulira nga yesimbiyewo agamba kwesimbawo kuwa Lord Mayor nanga nti jangu mpe ku magezi nemugasa kuwa magezi nga wokola ki ngo tewanebuuzaako kati oyagala kuntegera mu makati awo anga nedda gwe wanteeta mu bintu nemugakale nja kuwa amagezi mpa mu weeks agenda okulaba nga Kasozi munywanyi wange naye ajja kubwa Lord Mayor gwe nasobola okuwuya kubwaki kubwempe nemugala lwaki tojja wana wangu nye kavuddewo naye oluvannyuma mulangira namugamba jangu kijje incidentally akalulu ka Kampala abalowooza nti bali mwezi yakoze bamuwadde akalulu NRM ebeere yagadde kakulemya
naye teyagalangako kukalemya. Erondamu bulunzi ma candidate ani gwesobola okukolagana naye indirectly kutuukiriza ebisaanyizo byayo. Ku luno Lord Mayor Erias Lukwago n'omukyalo omu munnabyabufuzi mu Kampala baakiikako eggulu agenze kusoba external support. Nzira mu katono ina wasiwulidde bulungi. Lord Mayor agenda Erias Lukwago ne munnabyabufuzi omukyalo omu baakyala ewa Jenosali Musale abagenze kusaba balina issues baatwalayo naye n'ekyokusaba nekikola ki ne bakiteekawo. Sali Musale akubira akalulu kano aka Kampala kasalwawo ba generals abali influential mu Kampala. Akubira General Kayanja nti waayo Sali abadde wano naye mugobye munoonyeeyo candidate omulala opposition betwabwe. Jjukira nga balinamu candidate bazze baba ne ba candidate kuyisa bivvulu nga walaba Ragadi nga walaba n'abalala eyaliko serious ni yali Sematimba. Sematimba bamuwagira n'omutima ogwo. Sematimba ndoza neyiga. Kati Sematimba bamuwagira nga mulimu bajjena abawagira Mabikke. Kati Museveni nga takimanyi ye nga amanyi balina candidate yani Sematimba n'omwana miliyoni 600 jeno omu n'awa Mabikke 800 ng'ebula wiiki singa 3 bazireetera mu denominations w'ebiri era mu kalulu ako Mabikke yasinga okugaba ssente okusinga Sematimba nga muliwo ne ssente ez'okuwa abamu ku ba official by the commission benyigire mu kalulu kano okukawa Mabikke nga bafunye ne baagenti abagenda okubba in favor of Mabikke. Kati weziwera ssaawa 4 ne bakwata obululu nga aba Sematimba bagezaako okubba. Kubba tebali wali ne bakayiwa. Bagenda okukayiwa nga ku Summit TV etali balonzi nga obwa Mabikke bujjudde kwezi boxi zijjudde. Ne bakola liraani after 1 or 2 weeks. Mabikke bamwongerayo akasente akatenkana ziri agamba nakabawa sente siddamu kola ki kumbe bano bayitaninga off bano ababba tibayabawa isi neza isiti yazibawa nafuna obululu 14 mu Kampala district yonna ani Mabikke nga teyabufunako mu constituency ne ku mulundi guno 4 akalulu kagenda bwekati bagenda okukaddamu nga abantu bagamba waliyo petition mu electoral commission Mabikke agamba Lukwago alina we yatuulira S4 Wandegeya ng'akyusiza amanyi result tusintufu bayagala bamugyemu. Kati Museveni agamba nti no wekiba bwekiti bagyemu Sematimba bagyemu ne Lukwago Mabikke akali chief coordinator nga amutaddemu enjiri the best man ani Mabikke kubwa Lord Mayor era basobola okukolagana naye. Kati yaleeta Mabikke era nga naye yamuleeta Haji Nasser Sserugala yali presidential advisor agamba Museveni nti nze saagala Sematimba sikolagana naye. Mabikke nze namuleeta era naye yandeeta mu byobufuzi naye mubi nnyo okusinga Sematimba. Kandi kusabira akalulu kaleka agende nga bwe kakola ki nga bwe kali bwe katyo bwe kaddamu bwe katyo Lukwago bwakawangula. Lukwago akawangula ng'amagye galinamu 20% input ey'okukawangula ng'ate tegalinamu input yakukabba. Kazze bwe katyo bwe batyo paka lwebasazeewo nti kati tugenda kukawaana kawuula. Kati kuddayo ku kibuuzo kyo bali mwezi mulokole badde mbeera n'abalokole bangi kutokushoboka naffe kati tugenda kufunayo mulokole munna which is okay. Era ne Kayanja yakyogerako emabega nti ekibuga kyetaaga yinginiya. Kakati yali agenda ku kalulu yasooka kusabirwa abalokole
somewhere yakavuddemu yagenze mu balokole eno message kolagana ne gavumenti tebadde empya mu matu g'abalimu ezo speech ye esooka nga yakawangula yaga nti ebintu ebimu sigenda kulwana na gavumenti ngenda kulaba nga nkola service delivery owirako story eya Lukwago n'omwala bwe bamala Kayanja salabuuza Kayanja kiki ekiremesa Kasozi okumuwagira nga mumuwadde ssente nga bagamba hamwamuwe Kayanja agamba nti waliwo hurdles 2 Sodiru agenda mulwanyisa ne Kirumira chairman w'abagagga kwagalana lwaki ayina kosase reports ziyakola nga zibakuba era Sodiru ng'agamba nti ngenda kuteeka mu kyonna okulaba nga Kasozi takola ki tawangula kakati ba-identifying abalimu ezo ba-identifying ne principle nga mu Kampala wano twagalamu balimu ezo one interest ya hamu ya mwalo ate ono agukuba ne hamu ayinza okuba akola nga sigugwe nga yeekwese mabega ng'abagagga abamu badreki b'olaba kyalina ebizimba 25 omukazi bwe yamutwala mukono nga nze nina bibiye byalaba bakama bange obatugabana ebyo kakati abantu waliwo circumstantial evidence eziraba ebimotoka ku ssaawa esembayo ebisiigeko langi ebisooka kasasiro nenga mu fyoli tebigenda baga nti ebyo bibye bayinza okuba bamuwaayiriza okuwaayiriza balimu ezo alina enkolagana balimu naye nga nkubuulira kati ekiri mu feeling z'abantu naye ekizibu kiri kimu nti yajjira ku kaadi ya Nuupu eyagala okusuula gavumenti kati waga nti ngenda kukola ne gavumenti ojja kutuuka ekiseera nga bakulabanga mpuuga kuba bajja kutuuka ekiseera bagamba nti tukuwadde ssente zino genda okole kino genda okole kino ng'ogenda kikola mu mutima mulungi naye nga sources zo tebazikola ki bajja kutuuka ekiseera bagambe nti bameeya bonna ne ba lord meeya balina obusomi kyankwanzi leadership skills kuli funded by NRM secretariat bajja kuba baba meeya abagendayo bajja kuba yabagaanya kati eyo emu ku mundu egenda okutematema balimu ezo okuva ku kavule wabaddeyo okugezaako okubba bakandidati ba Nuupu abayiseemu mu Busoga Kadaga n'ateekawo omugongo ng'afunye akasente agamba abantu mu balonde on merit bawa Nuupu oba ki temubaako kaluuke mukola ki era aba Nuupu abawangudde Busoga nga mulimu n'Eswengere baalabiddwako nga bagenda ewa Kadaga okwebaza kyeyabakoledde naye nga tebanatuuka ku kavule senga enkolagana eyo yabaga nti bannaye Busoga eriyo leadership skills mugende principal n'agamba ti alinnyayo mu mugobe anaagendawo katufunye palamenti ng'abamu bagidde ku mase si kuba nti tebawangudde baadde baagala kubawangula ne balwana nnyo ne bawangula nga Nalukoola nga Wekawempe Weddembe bakajje mu manyu gaaki gampisi bamaze ennaku ezitakkirizibwa okutuuka okubukola ki kulangirirwa era okulemerawo kwe kwabawonyeza kati abo bajja kutuuka ekiseera bagaa nti gwe twakuleka bulesi ogamba ki test eri mu ground ekyokubiri ekisemberayo ddala obukulu amafuta ga Uganda gatuuse okuvaamu ku ssente gabadde gagenda irigale ne kati bagamba bagenda kugatwala oba ku luudo oba kiki tufunemu ku budget ebintu byonna ebigenda okuyisibwa mu budget bigenda kukulemberwa wewataaba kusalawo kunene Anita Among abadde chief mobilizer w'okukyusa abantu abadde afuna ssente ze n'azikozesa ku lulwe ku bintu ebiyamba President Museveni kati bw'atuuza Seeke n'agamba bano ababiri mu balowoozeeko mu ngeri yanjawulo baleme kuvuganyizibwa ng'atuuza Seeke ng'agamba ne Kokasiyani emujagituuza nevaayo abaga nti eyo si democracy omu ku bo ye baliyo
Baliomunsi Chris Baliomunsi takuba bukubi Anita Among akubiramu ne CDF olabye statement yaga nti ebyo byayogera bibye si mwogezi wa gavumenti era byogera n'abisangula nenzo obuzibu bwenna nagamba na appointing authority ebigambo bibimpa obuzibu okusabulula mu kiseera alina okubaako kyakola ki ebigambo bya munsi ebyo Kabanda yabizeemu amuga gwe twala eri bwe twakulabako nga naawe osige bishop onoonya kalulu kababuddu ko bali omunsi nti gwe oyagala kuddayo kusoma tolina magezi kati olutalo olulekawa bali omunsi as a person baba bali omunsi agira ku kameeza yali omu ku balebo MPs edda ekituufu bamukwatako n'akanyama nga akatwala ebwera wakane omugenzi ne dokita omu bateeka mu kkooti kati eyo gyava ne bamupa no beatinga agala kuba kintu ekifo ky'abali omunsi kati ekyobwogezi kiri mu lusuulo ekyo kuba okutaasa omwana obutamujeebuula bwe wati pulezidenti alina kyateekwa okukola ki okukolawo buli safu ejja kati eno kabineti egenda okujja egenda kuba ya yes tubadde ne kabineti eri pulezidenti yatugamba nti naleese abavubi bwange ene saabavubi Yerubina Nabbanja kuba prime minister namulonderako abayivu bakadaaga Kadaga talina ofiisi ya prime minister gyayingiramu yadde okukola statement mu ofiisi abadde asinga kubeera ku bya East Africa ebbanga lyonna paka kisanja kuggwako kati president mulabe nga chameleon asobola okulaga asobola okulaga Anita Among underground n'aleeta mouth ku kifo kye yes naye ng'akulaze nti akwagaza kino n'akulaga nti ndi naawe naye nga waliwo ekifumbibwa mu fumbiro yes yaleeta NASA n'amuwa ministry without portfolio ng'akimanyi tagenda kuyitawo kuba talina biwandiiko naye nga ye amanyi nkuwadde omuzizi kwe yagusanga mu parliament ne bamukasuka kitegeeza yayitamuwadde mutima mulungi namufuula presidential advisor yakola ekintu kyekimu ku Nadduli n'amuwa obwa minisita ng'amanyi talina naye yabutuulamuko obwa minisita lindako yabutuulamu ekyabumutuuzaamu alinamu amazima bintu byetabituulire Nadduli yaliko meeting yaba NRM nga president ayagala Oulanyah kuba speaker nga ne Kadaga yeesimbyewo abuladdeko n'agamba Kadaga nti olaba tofunye bwa speaker oyo president yakulwanyisa nga nagamba Nadduli agamba Kadaga ng'agamba Kadaga Museveni waali tuwano tuwogera naye oyo yakulemesa era oluvannyuma yamulemesa bagenda Entebbe ku Lwomukaaga balonde nali ku radio Simba nenkola analysis ngamba nti Kadaga ajja kuwangula olwokuba bano ba independent abalinamu 3/4 n'aba NRM abamu n'aba opposition eyali akulira gundi security ya Kadaga bamuyita Azira mu poliisi nangamba ama akuwulidde ni aba opposition aba independent bonna abalina nze analysis yange ekomyawo aba balina identity is better manfuluma Simba brigade y'omu nanteegawo president yawulidde byoyogera ku kalulu k'enkya kali kulwoko naye agambye analysis zo zikolere DP tozikolera NRM watoli mwogezi waayo kana akalulu ka NRM kagenda kuba kakiyeekera kati nfunya taxi B gwenonera analysis yange nono kati ekyavaayo Kadaga nakubwa yebamwanga akalulu tayibwa nakubwa Oulanyah nakola ki Kadaga yavaawo ng'akaaba Oulanyah n'avaawo ng'ayomba kyobwange buno 147 ngenda bugatta ku Kadaga tulwanire otawo tuteeke mu ki Museveni yavaayo n'agamba nanoonya tayibwa wonna waali ne mukubira biveeko bino era yabivaako nafunamu ekya chief whip nafunamu ekya deputy speaker oluvannyuma kati Kadaga okujjako Museveni okujjako ng'oli sharp tosobola mukubira mu geemu ye
era yakikolako yali omu yekka Anita Among. Bagenda okulonda sipiika Ngolanyi yakafa. Museveni ajja akalakala no both. Batuuka wali nga baseeke bonna babaguze nga mulimu ne chairman wa vice chairman w'enya Haji Kigongo. Nga boogera Ludikya. Abagala tugenda mukulwana nti president sookoliko. Tukyali mu maziga. Sajja yakafa wiiki emu. Twalinako wano sipiika natandika okumenya basipiika abajjanga babeera deputy ne bafuuka. Natuka ku sekandi yali deputy n'afuuka. Ne Kadaga yaliko deputy n'afuuka. Kati ekitwawulamu kati nga tetunaziika munnaffe yadde etteeka ligatulonderawo nga waliwo deputy ali competent kiki ekigaana. Nawuliza nga laba kirimu sense. Naye nga bamuyiseemu lwakuba bali yabacompromisinze. Kati ne bagenda mu reesi n'omuntu eyali munywanyi wa Kadaga just for formality. That was Nasalirwa Asumani. Nafunayo bwafunyi onaalonda jjukira navuga yali agayinja nina okubeera deputy ebisanje bibiri mbeera speaker ebisanje kati afunye shortcut akubye akajji. Kati Museveni ategeera luvannyuma nti baamuyitamu n'alaba entambuza ya palamenti bagitambuza ne ssente agobyewo bano abasakumpa akamyuku w'ente abaali banoonya ba MP ne babazingako naga temuddamu. Baali babuzaabuza ba MP. Baali babuzaabuza ba MP. Lwaki? Nti baleeta bino ssente abasajja ne batandika n'okwekweka mu paalamenti. N'abagoba. Naye ng'ate kati y'omu ku baali bawola. Era bangi abadde ba the beneficiaries. Aisha Kabanda basooka ne bamukuba oluvannyuma bwe baatuuka ekiseera nga alina okubawana ne basirika ne nga yes man. Ssekikubo yasooka n'akuba netandika okwewolayo ng'awabira Mpuuga ate Anita teyamuteekamu. Kyeyalinga olukiiko olugaba miliyoni 5 eziri questionable. Gwe tukulese. Abyo ne bikola ki? Kati wabaddewo aba opposition bangi nga banywanyi ba speaker. Era nga ekyo kinyinyiza principle. Emu ku zo ze miliyoni 4 zibawa ba MP. Ensi yonna teyamanya lwaki bazibawa. Kuba Muwanga yagezaako okuziremesa nga teziri ku agenda. N'agamba tayiwa kiki n'agamba nti waayo nfunye essimu okuva ebweru tulina okituula mu banka. Muwanga n'amamobilize nga bakirwanyise naye nga kiriko akasente era bonna baakali. Ng'ogyeko abatono aba opposition naye NRM yakale teri yayogera ku ba NRM nti bakalidde. Abaavaayo okukkiriza mu mazima nti tukalidde baali ba Nuupu 3 nga mulimu ne Kagabutwa. Principal n'amugamba ddayo ozizzeeyo giwazijje tujja kututaasa n'azitwalira loopu ebiseera ebyo nga y'Empuuga. Amugamba nti nze sinze nazikuwadde kanguwa abasirikale bange werekereko swala ewa Anita Among. Ate n'amugamba gwani nze twakagabo naawe oli MP1 nga sikumanyi yenyonyolako nayira olaba namugamba kale zitwale ewa Igigi. Ebya Igigi ebyavaayo kati ekibuuzo eky'ettima zaalagawo ekizibiti kya Twaha kyalaga kuba yakiwaayo ewa Igigi. Kati wakati awo wabaddewo aba interested okumanya obugagga bwa Anita gyabujje. Ne wabalirawo ne bawhistleblower omwali Matovu Francis, omwali Bugirwa gwe bayita General, omwali w'amawulire wa Red Pepper, omwali wa New Vision ne babakwata. Bagamba nti bamubuulirize ku bugagga bwe ewa Igigi. Anita n'abakwasa ne babasiba banasulugunya. Matovu ne bamuggyako ne ssente eziwera miliyoni 6 n'emmotoka ye ne bagiwamba. Matovu Francis yali musajja wa Sejjusa nnyo. Kati omusango we gutuuka wa Chakana akulira okubuuliriza senior state attorney n'akola report nti tuyinza agiwa DPP eyaliwo kati bamukuza ono omulamuzi abadde DPP kati Adobo. Amugamba tetusobola gusinga kubanga Betty Kamya yatuwadde origino ya gundi gye bafuwadinga information y'okubuuliriza yaganya tuwa source kati tulina source. N'agamba nti oba mulina batumulina basibwe era byagwafa
oluvannyuma lwatane DPP Jean Francis Adobo ng'agamba tewali bujulizi state attorney nga yawandiikira DPP ebbaluwa nagifunako nekugenda mu maaso Nyakana n'agugaaniramu bano ne bawaaba n'agugaaniramu ekyo ne kiggwa kati president ebyo byonna abiraba kati ekyali ekimu ku kibaali bavunaana gundi Anita nti ennyumba gy'asulamu yagigula ku Karim Hiligi naye nga tewali amanyi Hiligi nti ajja kubawa information okukkiriza oba okukola ki at least nze nagezaako ne mukubira nagamba oyo mupangisa wange sigimuguzanga ne muganda bako endagaano yasasulwako buwumbi 11 aga siragyendeka ngenda bweru bwe nadda nja kukola ki era ne muleka kuba officially I mean kuva dda Kalimu mukwano gwange yalinanga Dembe FM nga mutabani we yagikubiriza yamugamba omusajja tamanyi kukubiriza afunayo professional akole ki radio ejja kugwa era oluvannyuma yagwa n'agiguza yagitunda sijjukira bwe yagiguza Dembe FM kati yagiguza bano bakato kati finally mugamba gwe Kalimu nina omuvubuka bamuyita mutabani wa Kalimu ali ku ggabo okwo badde nali chairman w'ekitundu kino naye omwana oyo asiika mbiri ng'aswaza erinnya lyo lwaki tomuwaayo kwa capital nagamba ayogera Oluganda omwana oyo mumanyi naye sinze muzaala nayagala maama we omuddugavu nga muyindi munnange yamuzaala muddu omwana ne mugamba mukali kya Muganda bw'oyagala omwana omukazi n'omwana we omwagala mwoyo ka capital kuba maama we yafa nakanandika muwadde naye baŋŋamba abba busimu sobola gula simu konze ajja kubba n'ebirala naye nga erinnya lyo liri ku ekyo ekibi nakwata miliyoni 4 nga zimutwalire nampayo n'ekinaana nenzimuwa wayita emyezi 3 ng'omwana akyali mu mbeera ento bamuyita Edi nemugamba kikitobwa munaye basanga n'amabanja ate eno daily income sisobola givaako Kalimu nemuga omwana we lwaki omutwala nga nedda se kyenategeera oluvannyuma omukyala wa Kalimu omuyindi yali tayagala mwana ono era bwe yamala okufa ambuulira Edi akyaliyo ewammwe ga nti mugamba ayiteko ewa kati yakolera estate zonna eza Kalimu kotoliogo alina n'estate zazimbye kati abaana b'abantu babonaabonera mu nsi nga taata we bagagga olw'okuba waliwo obuzibu mu famire eri awo kati ekisembayo ku gundi gundi alaba nga alina ssente ze yafuna Museveni azizuula ku nyumba ya Sudiyo ebeeranga mba MP ssente ezo eyazifuna naye ne bazimubbako omupoliisi awerekerako Olanya okulaba awerekerako Anita okulaba Olanya mu gundi yali yakyalina visa n'adduka awo Anita n'agamba naye waliwo abannondoolawo security yange tekyenungi naye ordinarily ng'alina security president bw'afuna ebifo ebyo tabuulira gundi tamubuulira yayisa buyisa order n'agamba temuddamu kupangisa kizimbe kya Sudiiro kuteekamu ba MPs muddaabirize ekyo ekirimu ministry ya education ekirina prisons ekiriko ne land office MP baddaawo nga bwebamala kya loko nejjuka neza loko nga bazikwatamu tezikyaliwo era loko eteekako bulooka 3 olunaku neetuula ebinta kugiyo parliament empya kugisa kiki gyongerayo kiri ekya Poniti kyatandika okusituka kyasitukira ddala kyo kitambula naye ezasooka zakola ki za lugenda ate nekuttaka ku kitudde Syria government extension ya parliament ekya Poniti Entebbe Road okay waliwo abalangira baali bakirwanira mu kooti kati loko egenda okuteekawo okusima bitractor president ajja asima omusingi alaka n'awandiikira loko temuteekawo bintu ebyo ettaka lya kiraya nti bafe ali bweru mulangira omukyalo mu State House ne Diana Twine ne mbagamba nti ettaka eryo musango mukavalingi naye manyinyi eri omutuufu abali mu musango ogwo si be batuufu baani ne mbawa kulu ne bagenda bamulaba omusajja n'awandiika nga tayise na mulooya we nti muzimbeewo on condition nti mujja kumpa
kukisasula ettaka mujja kulisasula ne bazimbawo kesi egenda okufuluma nga oli si yaguwangudde ate mulala yaguwangudde nono tebannaba kumulabawo kati Anita agenda alaba waliwo biifu wakati wa Kadaga n'Anita yawanvuyira ku nyegenyege nga Anita agamba nti over my dead body tujja kuba byakisirwe jinja tetujja kuddamu Saabavubi n'agamba tujja kujjamu ebikyamu ekintu kigende mu maaso n'agamba nedda tekisoboka Kadaga naye nazza omuliro ewamwe nga mulina ebimansulo kola ki jjukira eyo annual income ejjinja nti mu Gwekumi gutugenda okutuuka nga woteeri ya Kadaga ejjudde bakirayans ne bajjula mu woteeri ezo eziriraanye ejjinja ate ya Kadaga eri Kamuli nga woyita ku woteeri zonna n'oleeta emunyonyi ewa Sudiru abagenyi bonna aba international kati n'abaana abalala abatonotono mu biseera bya nyegenyege wiiki 3 omuntu apangisa ennyumba n'agisasula sente za myezi 6 omusoga abadde mu bwavu n'agenda anoonya wansula wiiki 2 kyabati neva ku 10 nedda ku 3 eyo ne wabeerawo income ekola ki gundi wali agenda okulonkinga nyegenyege kuolo president namuwa ebbaluwa official ebeere annual event nakati Anita takiddangamu. Mwami Lwama tweyanziza kati katono nnyo wano ka Magoola Walukagga olw'ekyogerwa olaba tiisatiisa batwala mu kooti Magoola aveeyo tewali yaloopye bagamba waliwo endagaano y'ebbaluwa Mwami Magoola agamba ebbaluwa tagimanyi endagaano tagimanyiiko teriyo nguzi ebaako buwandiike naye baba bakola ensobi wandike ne obaawo wa miliyoni ezogerwako 32 bribe nyangu kukujja mu kooti nnyo era kibuka musoka yakola rekodi ku musango gwa Kikulukunya ne Muwanga waliwo grounds nyingi eza about staffing nabiki naye bwatuuka ku bribe imaamu n'avaayo n'agamba nze wallahi onalewo Kikulukunya yatuwa esitima tetukyasaayira mu nzikiza era tuyambye nnyo soka n'agamba vuddeyo mu by election bino ebirala tetwetaaga kubigendamu bitumalira budde tulina keesi ez'okuwulira kati ekino bwe kiba nga waliwo eyafuna ku kopi y'endagaano kyendowooza nti bayinza kubanga tebagikola kuba miliyoni 32 okuzikakasa munno oba tebazikola tebajja kumugjayo oba bagikola nga teriikinze tebajja kumugjayo primary ekakasibwa nakulabako evidence nti Kadaga bwe bamuwaabira nti ya bribinga yansaba ng'olelooya nfune looya ataliwa nfune lubwama yesimbako eyo Makindi naye ne mugamba tumale kulabako tugenda tusanga nayikondo 6 ku 8 nga mpya kuliko n'obupande bumasamasa donated by right honorable nimbuuza abataka nti omukazi yatuwonya amazzi ne mugamba yadde nkufunidde looya tuguyitako ogende muteese omukazi ali arrogant mugamba labe kyabazinga n'abagamba bayinza okuba bakubbinga agamba oli omukyala naye ffe tetwagala ono oba mukulu twagala gwa sipiika gw'onaabuleeta ntonaga sisobola agamulekere nakusasula ekkosi ne muganda nange mbabali bakimbuuzaako twagala bwa vice onaabuleeta ojja buleeta ekyo ekyamagoola ayilayikira okwenjoyinga life ye senga endagaano agikuumi. Tubategeeza aba Biva Organic tuli Mengo bw'ova ku CBS awo ne beeyongerera akazimbe kaffe ojja kalaba kanyirira nnyo ka kiragala genda tujjanjabisa butonde buli ndwadde yonna gy'olowoozaako ojja genda bakujjanjabe ojja tuukewo osange Dr. Richard Ssenjobe asobola okuba nga bakujjanjaba. Program bwe tubegenze mubeere bulungi mweraba.